nze bwe tubeera tanjuza nkubira nako naga baby kwata omubiri guno gwonna gugwo kitegeeza sigenda kusinkana kaana ku kkubo nga kasagala we kati nkakwateko oba kantegeeze nnyo ate abavubuka tulina n'embeera twamanyira oba bakayita batya twamanyira ndi ogenda buli olunuka oyingira buyingizi mu kitanda oluva eno oyingira kitanda kati ogenda kusinkana omwana nga muntu woddodo agambye ka ku lujjaawo nga tuyingira ku balkoni awo nga tuli ku shedi ebi ku mmotoka nga twakafuluma shuga yagamba ogwasembayo awo n'agamba ffe tuyinza ogwolaba tuyinza okatuli ku highway ne mugamba tupakinge wali nengamba abaffe nagamba you have to create memories no kati kanguze dodo okuva lwe watandika okusinkana byosinkana ze guy gojja okusinkana akole ekintu nga mind ye tojja kuvaamu true nga actually agenda kusanyusa that's why it's always good to adventure nga you never forget olabanga ku KFM waliwo zi kamera ngoja wansi wa meza oyinza okutya I know wansi w'emmeza eyo nga makamera eri wano wali okozeeko ng'oli ku muzinda buti ng'otwagala kusibula abantu bage bannaye basiibudde nze gwe mulaba ngenza I know nga actually ng'owulira yagana ng'olaba ne show eruddewo ebintu ebyo mbimanyi nnyo I really understand kati eyo enjawulo eyo ereetera omuntu bingi nti okuba nga tatunulatunula bwati abeera focus ku muntu omu n'ebirala bingi kitegeeza ne mwe mukaayana mutunulamu mu ebyo ebibadde bibakaluubiriza ne mubitereeza so for you make sure that because I know you're someone very understanding man actually bwaba nga there's a misunderstanding yangamba you always want to talk about it that very day oba night nogamba tukimala tonight I love that era mba nkyagala nekiggwerawo era bwe kigaana bisibwa ddala bubi nnyo nga mpulira nga sinnakimala lwansonga nti bagamba andi abaganda bagamba nti ogusula gukuwa empoza nze saagala gusule Okay, hi lovelies, welcome to my YouTube channel Dorina Sasira Elanga. Thank you for sharing, liking and commenting. Tukomye side zeno ewa mulangira. He has the best interiors. That's all I can tell you guys. Ila wawononya interior jangu wano. Ayina everything. Ayina like nice sofa sets and they are very legit. Wabida ba mo camera webiri. Ayina paintings, ayina dining tables. Just come. Bana support Bubu, buy Uganda, build Uganda. And he's a young man. Choka chimu inspiring ako. So, sikena bari sayo. You know this face, very common these days. Vanange, twajidwa, Amos, Lovinz, Papa wa mama, Black Sugar, right? Hi, Amos. How are you? How you doing? Welcome back. Thank you. From Dar es Salaam. Yeah, I'm happy to be here again. You smell good. That's number one. Thank you. You know, I like it when someone smells good. I love that. I think I'll thank my woman. Okubanga ali selective amanye ebirungi. Yeah, and namanya n'ekijja okutulako nga kikuweesa ddala obutabeera just bya right. Era oluusi ne bwe tulaga olaba alonda perfume n'agamba eno beno twambale eno ejja kukola eno. Yeah. Okay. So kale kitiibwa era kya mukyala. Ajja tukuba omukazi. Negati dodo kankubuuze. Mu nsi olowooza ki abantu ekibakoza okufiirawo? I think ekibakoza okufiirawo. People wakola ennyo. Okukola ennyo, first of all, to be happy. To be well. Happy, right? Happiness ogifuna otya. I think omukyala n'omwami bw'ate bw'afuna omwami either afuna omwana oba abaana. Okitegeera. Kakitegeeza nze ng'omusajja kinkozesa ne bwe ngaggawala nnyo, you need that someone. Yeah. Nga ne mu bubi omanyi bw'otegerera munno. That's the moment lwe mufuna hardships ezo z'ogamba nti abantu mutuufu olwaletwa kata
kakataka gwa kakutuke omuntu ne mwetegeera na because nze nali mbaddeko mu embeera with my babe nentukako kusanga ndaba I'm losing her. Ngebyddala I'm losing her. Naye nga oluusi kisinzidde ku nze naye nantegeera nyina ngamba no. Let's tutereze wano ne wano tutereze. That's why every time we made an interview ntera nnyo bagamba nti ali understanding that is Ayina beauty with brains. Yeah. And actually that is something omuntu alina okugoberera most men. You have to look for someone gali understanding kasa kutegeera. Gada ne ku brains. Yo yagenda okukola amaka akusobola. So kakati first of all, against all odds, munange, mulwanye, I can't believe munange is still together. In my mind, I used to be there like, that's my couple, but bamalako. Right? So in my head, I want to, but I want in my mind, there's a social media chikambwe. Wakuletera ne bakuletera. Ate kakati bwe bamuletera asiikule ntalo luusi bwe bamuletera. Bambi nawe ne bakutwala. Naye nedda tasiikula. Omanyize kye nayiga mu bulamu. Mama wange yaŋŋamba nti omuyembe ogwengedde gwe bakanyigira enkonyogo. Oba kitegedde. Like kubanga bulimu gwe abayagala, right? Yeah, ekintu ekiriko ekibala abaana bakitajja nyina kugeza tutavanga kusomera nga tulina amapeera we tuyitira. Naye nga twagalawo nnyo nga tetwagalawo ndi lwakuba twagalawo nga twagalawo amapeera. Amapeera because galingawo ngate gali ripe gali. Kakati abantu ababadde mu mawulire wano okumala ebbanga ekyo tekigenda kubuuzibwa omuntu aba agulina essaawa eyo gwe bagoba. Either bamugoba kati nze nnyinza okuba because kati nze story yanze muze mgiwulira nze na meetinga mama ne mu meeting nensooka njagala okukola naye bw'okuva mu kukola naye nga of course nalina interest naye nga simanyi wenyinza gyogera kubanga nga ntiisa kati ngamba oba we namugamba naŋŋamba ndo ntya naye byaddala nalina obulwadde bw'omukwano ng'omuntu nga mpe yanjagala omuntu okuba naye kuba at the end of the day ne bwe tukola ne bwe naafuka owakabi ne bwe mba owakabi ne bwe mba bitya yava kuba n'abagamba nti tugambe nti oba olusi nti b'omukwano bagudduka. Nze what I would say is nti love is love. Kati bwe namusisinkana mu kumusisinkana namanya nnyo muyiye nampa chance kyokka musisinkana nga alina akati ako kati akati ako gyakomye okuba nako dore ntubeere b'amazima akati akalina bw'aba akalina era emisinde mingi nnyo balina okukugobera nze ntera nnyo muga nti kkiriza oli mu mazina ga nkima enkwala egenda kubuukira enkima ekubuukire owulire buli muntu okitege babunzi kubuukire bino bikubuukire biri bikubuukire naye ne kyonna ekyogerwa oba eki kubanga guno omulimu gwe tebagenda mugamba yasirika omulimu gwe gwa mumwa era ajja kwogera akugambe okitega kubanga oba oyogedde ekimulumya at the end of the day ajja kukugamba naye nzijawo kikyogere nti atankubula abalala be bamugira because they know it comes amasannyalaze bakimanya ajja baddamu mulimu baataddamu kati mukyala muzadde mukyala alina omusajja mukyala alina family emulabako mukyala alina emikwano omuli naawe kenyini nange kenyini ndi mukwano gwe how do you feel bw'okeera ku machano la video ng'evvoola mukwano gwe tulinga oli mukwano gwe ddala you feel like mu butuufu ensi naye ng'ate olusi bwe twandeetaza omuntu olusi agenda okwogera aba n'obulumi kati nga bw'omulaba olusi ayogera nga alina obulumi nti lwaki omuntu kundi ajogera kukwata nga namuyisawa si muntu mubi wabula abamulaba ezo entalo z'olaba ezibaako ate n'ekirala kati nze nga kunze on my side bagamba enjovu wezirwanira obusubi bwe bubonaabona kati nze ngenda gamba nti ebiseera singa boolaba abakyala be bavuma omukyala kitegeeza akakota keekutte kavuma omuntu omu naye nze njagamba bwe nti anti twakyogeranga mu ssomero nti bamukutte kakota na omuntu oyo n'adifeating abantu abo kitegeeza IQ ebeera waggulu nnyo ekyokubiri esinza kuddamu bakyala kubanga nze nva mu bakyala okitegeera abakyala be bankuzizza abakyala be bampudde kyendi okitegeera nzaaliddwa abakyala n'enkuzibwa bakyala
oba ontegeera kyenkamba gwe nnina mukyala kati mba njagala na feeling oluusi olwena noyogera ekigambo wano bwe ng'ovvoola munno naye wajja yita ebbanga either omwana wajja kisanga ng'ovvodde oli kati fe olumu ku bye bituvvoolesa kubanga tuli balungi nnyo. I know. And they don't understand. I don't know why they use that as a weapon of like talking about your skin tones. In my mind, I'm like, what is wrong with that? Kati Dori nonsanzeeko emirundi sinti bajaga nti oba ssente oba ki emirundi gye tusinkanye bw'ontunuulira bw'oti feesi yange ogirabamu ebikata bya lumonde. No, very smooth. Yeah. Oh yeah. You know why it's gomanyi lwaki kiriwo ekityo kubanga Katonda yatwala obudde n'antondera emyezi 9 siri premature. Lovely. Okitegeera. Yeah. Ndi muntu ogolaba ate newe emirembe n'ekirala munnanga mpa emirembe famire yange mpa emirembe seetaaga n'ekirala nina benswalira kubanga Muzayise Makulu olumu yayogera ekigambo yagamba lwaki muyita Muzayise Makula kubanga muntu nze jjajjange ye Semakula my grand Semakula yagamba omuntu oba tolina gw'oswalira tosobola kubaako va ku by'emirimu gyammwe okitegeera kati nze wayo enswala ne ngamba mukyala wange ennyange abaana bange famire yange famire ya mukyala wange nendaba entya. Of course nave ffe ng'abaagala tubaamu n'ebintu byaffe tukuubagana naye tojja tusanga tuli mu mbeera because I love my woman mwagala kati naye gwe toyinza kutuyambako otutegeeze butya bwe tulina okweyagala because you si gwe waleeta omukwano gubeerewo omulamu anekyanze njagala okuyigiriza bannaffe oyinza okuba olina ebintu bingi ebikulemeresezza okwagalwa. You have the beauty in your mind, what you call beauty. Right? And society, that's the problem we have. Society always defines beauty from the outside. And then they also think they take it to the color situation. I'm like, so when you're light skinned, you're beautiful. Who told you that? In my head. When you're on KFM. Yes. Where is sorry to say so, but I know KFM Spactive. You don't know Bagamba one. Can you get a KFM? KFM eringanga bw'olaba omuntu ng'omutima gwogera. Nga tumulaba, it's an imagination. Akati tukupimira waddala by'oyogera nti byansa. Ebigambo ebikuvaamu ebitaano. True. Okimanyi fedda twalinako nate Dodo naawe nkimanyi ate bw'oba wali okikozeeko. Twakeberako ku radio olabe emabega ayogera aliwa. Yes. Nga I used to have this illusion ngogamba naye mwagala nnyo ngogamba naye gye yafaanana atya gwayinza okuseka n'ogamba oba nsekera emabega eyo. Kakati omuntu nze when I met mama, not that I'm defending my woman, that I'm defending ekitonde ekikyala ekigezi. Beauty with brains. Kati maybe ddala bye twogera bye. Brains is actually chovola bo gaba navubuka. I think okufuna omuntu these days, man, it's not easy. Relationship sinyangu naye bw'oba oyagala kunyumira, I think go for brains. Yeah. And nze ebigambo ebitaano bye nasooka okwogera naye ekisooka alowooza nnyo ate ku speed ennyo afumiriza gwe ne bibadde olowooza kwegagwe bw'okyolaba ng'ekizibu akifunzafunza. Nze let me confess, nze nali mmusobezzaako kintu ekinene nti nali mmusobezzaako. You say they are good men. Give me a high five. Such men. Because lwaki soba mukiitingako nali nnoonya. Okay, no. Kitegeeza nze kennyini sinza abaakiitinga wabula nze neekirika ne mba neemenya obwongo bwange. But all in all nti naye akimanyi nti abantu bangi batutawaanya mu inbox naye gwe nsalawo ng'omwana mukulu olowooza na muntu ego olowooza na bitundu byo byakyama. That's a good one. Abasinga balowooza mu bitundu by'ekyama. Kakati buli lwolowooza n'ebitundu by'ekyama ate n'ekirala muntu atazzemu ebyo ebyabeerawo.
obo kategera kategera tavuga byabeerawo nti kale edda nze nga tetunnakumiitinga walina waliwo yagenda na kigenda, so whatever rumor was behind background noise building okulaba nga at least ngera bwondaba ndemu omuntu naawe yes osobadde otugamba wamukola ekintu ekibi yenna nali nkoze kondoza kale nze munze nalaba nga tekisonyiika mu bulamu ebyaddala era nja kuyimira no mugamba I'm so sorry. Sorry, but I didn't. Sometimes olusi lemo kwagala kwina bwe kumukola. True. Kwina bwe kumukola, but awo mu bulamu nandiroozeza nga nsaba Mukama at least obulamu tubumale ffenna. At least tugwe mu buwonvu n'obuko ffenna kubanga tetulina bye tunoonya mu nsi bingi. Tunoonyaamu ssente kusanyusa family zaffe. Family yaani gye bakuzaala ye mukyala be baana n'emikwano gyo. That's a family. Kati nga olaba kantu family yonna toyayaniza Amos Lovinz, that's my family. Family yanzala, that's my family. Family ya mukyala wange, that's my family. Mikwano gyange gye gibeerawo egyaddala eginene nga family. Kati kitegeeza bye nnoonya si bingi wabula nnoonya kubanga tubeera mu ssanyu. Bwe ndeeta award nga ngijja ebweru kantu esanyuka. True. Mbe ndeeta kino my family esanyuka. Mama wa mukyala wange bwe musanga bwe mbeere bwetu. Njaja simutegeeza nti I love her so much. Lovely. Saba nti naye nga si kyoga nti kyekyandirowoozeddwa kuba nti nze kyampisa bwolwekyo ekyamazima. Kubanga sandiso njagala abe mu happiness. Twagala mu stressinga so wakyukola n'obira nga you're guilty as well. Era ne olaba mu kayimba kaffe ke twakoze akapya akajja. Nina we nagambye sampolingamu we twajja ewaka. Kyoba nina mugambye nti yes you're my happiness nzikiriza gomeze. Wow. Omeze. Yeah. Osegera ya mega. At the end of the day, I think peace of mind, right? Happiness. Comes njagala kumwa si bingi naye ngolese statement. Peace of mind. Ate nno nze katika nkubuulire kyensobola olaba mu abantu bye balowooza nti kye batamwagalako that eryefujjo kubeera bw'atyo ng'ali happy all the time mwagala nnyo bw'atyo kubanga ye muntu ali true. Ali real. I love the fact that by njagala nnyo omuntu ali authentic, you know. I understand what you're saying. She'll say it like it is. Ye muntu nti nze kyambonyabonya nga nakasanga nda buli musajja abeera mutomera musajja abeera mutaba ojja kusanga tugaye mutyaba musindikire ka message mutyaba tikakimmalako emirembe naye mu butuufu nadula nenga naye mu butuufu nina okwetereeza nga nze omuntu because dina star abamakiranga ndi star naye ndina star ekyokubiri muntu w'abantu Oshitaya muntu w'abantu ntigo muntu ate muntu ndoze yakula n'abalenzi kuga muntu ali n'abalenzi. I get it. So kati this thing baba bagala kumanya nti as we're getting into the next chat, like you don't feel like sometimes nomugamba mukwano kubanga waliwo benalokola by the way nzo manyi olusimbala ku live olowogezaako nomugamba nakaba kale papa bino tabyagala angambye enveeko kati ngina vaako nakaba okay papa yangambye wano mpiseewo nnyo. Then night nakaba kale papa I'm sorry, but remember I'm like do you talk to her sometimes ngamba oyo muleke tutawana nakamba manyi lero ngoyisewo nnyo. Do you talk to her like that or muleka no you like anyway if it makes you happy because sometimes bagamba ni Amos yawulira ati atasobola kumugamba ko namugamba abo tobaddamu kati be you kole ebibyo driving ekintu kyo. I don't know. Because at least I'm glad nababera ku live bachimanyi to you always tried and naye also achigamba ni recently 2 days back yagambye papa nampita ku Kisenge tabyagala bino no you know like that live I was in a bedroom lenza kantandikire kwe no mwite I was in a bedroom nali ne basemungo mutwe gunnoma man she's a happy woman. I know kati naagenda ku live ye kubanga guli mulimo gwe ngali mukogera ne bafanzi be anyumya kwanga nze ku side yange ya marketing team yange ate mchala wange ate bingi bya very active kati ojja nsanga olusinga sigenda ku live kubanga olusa ine ensonga lwaki era bwe ngenze ku live abaina okuba amanyi ndashi wakoze live eno for that reason not because but in a business way
era baba ali mu business abon business tabamu babysit ate biki aba strictly no, what you did is wrong, what you don't need to do this, but in a humble way. I was in the bedroom nempulira nenzija nemukati nga mpulira ali amenyese oba ontegeera kubanga nze muwulira then I had to tell her nsaasira mukwano gwange, don't go there. I had to tell her because at the end of the day waliwo abantu bye musuubira bye baba baagala omujjamu ate si byayino, because she's a good person, she's a honest person, muntu ali real. Ye mutugozi ow'emitwalo 5 newekanga ng'ayongeddemu gikuze 10 nga kiwamu ndabyeko nange nyini n'abalala ng'abaze ekintu kya mitwalo 5 ne mukibala bulungi ne kisussaamu mitwalo 5 n'akwatako ne muzize n'ayongerako. Kati omuntu oyo nawulira nga amenyese kati nga neetaaga okuva gyenesi gyenjolo kyokka bwe najja ng'ate saalabikira mu kamera ne mugamba bali ate njagala kwogera naawe nagamba katono kubanga yali ali amalayo step yamalayo nagamba wakati nye nga akitegedde and I will thank her nti nampuliriza ate n'agiclosing n'amala nekitulamu nambuya byeyambuya olaba just mpeyo oluusi eno kino ne kino abantu balumye nnyo bannaabwe kintama kati ng'owulira tafa ye ku ye ng'afa kubala baki bakola bwe batyo nga abantu abo baleke oli wanjawulo otegeeza abantu 15 nangamba fa era yanzaba nga papa chanchimas. I was like asa yinzizeyo wali ne ngamba nti buli bwe tunambonola ngo ina osobezza munno olaba nga akoze byonna sure. In all, you know? She has been there for you in all aspects, you know. She has been there and yes, fully true. So good thing as about mutegedda yogerako naye and betegere pategeragana ate okwogera ku muntu wadde mbukwogera kyabawe oli munnamawulire analyzing ebintu okusinziira bwalaba embeera bwetambula kubeera eddembe ly'abannamawulire lyamuweebwa tagwawo nakyo kamba bulire ekino suga si muntu ayogera ekigambo nga talina nsonga lwaki obeerawo basis ali smart nyonyonyo mu ndowooza gwe bw'otajjana nga kijja kutwalira nnyo abantu okukitegeera yali smart lwaki kijja batwalira nti kibeetaagisa batule nnyo basome okumutegeera okutegeera oluusi yabayogera. That's why achabalumye emitwe. But I also love her for one thing, apart from being real. Well, your muntu nga bwaba ina sente zimanyiko. Mukwano aidha nozema na kuna bana nagamba kakati papanzi setu kasete ya kazini pakati. Ugwaza kwa wali ogenze twaliko mu studio nga nomweleza sente unazindaga ngamo papa mpeleza sente pakati never zachi amangu agonagamba baba webyokuya okay happy soul. Then another time we're twalling atufumba wano nga twine Jackie Chandiru that day nomweleza sente nagamba was okay. So at least that one never you get to center that one so amuwairiza. Banange she's a happy soul, she gives the money. Amanyi ekirala okimanyi nti ennyumba egaba tekaliza. Atekalira by the way. Ate okimanyi nti bw'otuuka wali otuseeko ewaka ewafu. Okimanyi nti waggwa abantu. I know, right? Waliwo enajja emikwano wana ningamba bambi musomba naye musomba mwebale waliwo ekyasukka waliwo natuuka waliwo olaba waliwo kyenamugambako naseka nagamba ido. But then later on I appreciated the fact that naye nangamba n'okungamba nti bamanyi nti there are boundaries still nti bwentuuka ekiseera nemugamba not like bwendaba nga basusseewo nnyo bakimanyi they know when to leave, they know when to stay. Nengamba that's nice. Nengamba make sure that tulia fenela papa bayagala tubalie fenela tulia. And I was like, wow. When nalabira don't you need privacy sometimes? But for us we have privacy. Okay. Ate chenja on tuina wanji sinti wamuwe wati. Tuina ebifo ebyenjawulo. Bagamira okungamba nti fair ino olugamba. Anyway kambira.
mugenda tuyita ku housewarming. We are preparing tuli mu preparing akulaba kantu family yonna twandyagadde at least tuleko nayo nze nga nzo wa family yange kale njize ebintu bingi ku mama abama kimbadde nabyo kuba ffe waffe mama waffe akyaza ne gw'otasobola kusuubira nti ddala nga wandisuubidde omugaggo w'amaanyi ennyo genola ali naye kanane n'owa wansi ddala gwala genola ali naye era n'abakuutira ekintu kimu nti omuntu munyumba nti temuba kkubo era omuntu bw'aba nga alina kyeyeetaaze it's better n'okimuwa n'olindirira mukama wajja kubanga mukama aba n'ensonga lwaki yakuleetedde omucungwa guno n'agukuleetera kitegeeza omucungwa guno kuliko dollar alinako ekitundu naawe ekitundu kati family bwetyo bwe tuli. So for you welcome anyone. I love that. Era nabalaba nengamba lwakwanti abantu ate was just different faces meanwhile. Lwakwanti abantu muntu yeah true. Omuntu ajja kukunyiiza oba akola ekintu weebuze naye lwaki dollar n'akoze bw'ati. Oseegera naye omuntu era bw'omuyiga by the way weewana emirembe omuntu kati nze ngenda kuwogeza dollar ogenda mu comment section nga bayomba bakuvuma mbiraba naye obadde okimanyi ti abantu abatuwagira teriyo muminozo wanawezaako hafu yaabwe bonna mu Uganda yonna. Nze kugambye Jackie yangamba kyandira oyo nejuzi yali ku show n'agamba abasinga n'otuvuma bwogera n'omuklikingako bwayagala okukola effujjo amaanyi gakugwamu nogamba gwanvuma oh my god nogamba wow kati ate gwe bonna abatuvuma mbaagala. Do you ever like or you just read the messages no sirikano sometimes ebyaddala ngenda nyuma ne mutulako ne mulya naye ekyemisana lwaki okimanyi nti abantu abo be batuzuukusa balinganga wange zuukuka kino tonnaba kitereeza weetereze wano weesiige ekizige kitegera kati nga bonaga nasasa wano ku channel y'okubulako kino if they comment you'll do that. Definitely. If they comment, we'll mama. Yeah, true. That's the truth. Another thing, thank you so much for taking care of her. Like, you give her money like that? Knock. Yo, I was like, yo, Nemugamba sugar, you're sweet. I have allowed. Yeah. Go, Jolly. Mobile money. No, Bambi. Mobile money. The number, wow. No, what I would say. So in my head, like, you have to give me upkeep every week. Is it you who just thinks about it? No, gamba alero kamuweyo. Abaya kugambia kuna gamba bana this week papa. You're like upkeep. Honestly, I don't know. Just know I love your love. Kati chenja ulo kufe. Buli omu ali mu account ya munne fena tuli open kwa account za munne bank une mobile money. You're kidding? Yeah. Ayina passwords. Yeah, but is why? ATMs. Lohachi. Why? That is. Ochimanyi ntino oyinza obba n'omukyala mu nyumba dore. Era bagayi mwena bandu badde bakitegera. Kale tube mbino byekyana ekitebi ekivubuka ebitore. ATM pin. Ochimanyi oyinza okuba mbuliri. N'okeera nga tosobola kuzuukuka. Kwanze nali nkirabyeko. Omuntu oyo nga yamanyi ebiggulawo byonna oyambibwe. Kakati singa essaawa ezo abanga talina kale oluusi we tuba tukola ebintu tulekeraawo gamba okweyanya selfish okitegeera oba kyekituufu okimanyi nti tubeera selfish ne tuba selfish ne kuffe ffennyini waliwo omunanga beekubako enjawulo nga the man has money but he's still your nze walawuse nti kanze my family yayagala nnyo mama. They love her song. And I was going to ask you about that and see how do they feel about this whole thing going on? No, they don't mind. Because remember, she's everywhere on social media. Atikati fe mama waffe muntu agana ogamba lwaki sugar lwaki yayambadde ebyo byayambadde mu bye mubuuza mbu ayambadde oba ekintu. Bye mugamba nga ayambadde ekimpi biki. Talina buzibu. Yo mama. Freely nyenyenye tebamuyinaako buzibu. Nze bonna mama banguza buli omu agamba naye sugar nedda. Family yogunda ewulira atya family yagunda ewulira etya okay ande ekituufu kiriwo ekitidore wasa mukwano gwo bafuna mukwano gwo kiza mukwano gwo yategeeza abeewaabwe nti bannaye nno bwe nafunye mukwano gwange
kale bannaffe abawala nti tuleme just kubanga olwanja bba ne ssente ziggwawo. How do you feel bwe tunaba mu maka nga buli muntu yayitako bweti bye nakwagalako byaggwako walina akabina akanene kati nkalabe buli lunaku kubanga tujja kuba tuyisinganye nkya ndabeeyo omwana alina akabina be mu mmotoka oba si kyo omwana neereetere naye singa omuntu oyo nga talina bino bye tugamba ebisookerwako kijja kumbeererawo nga tuli awo buli mulabako nempitawo nga ennengedde babayitaani awo bayitawo wamulangira bayitawo wamulangira nempitawo but waliwo ebinyusa ebyo byojja mu muntu ebisukkuluma ku ekyo okumulaba obulamu. Nze sometimes I call my woman ndoze emirundi gye simanyi actually natuse nenga ngenda nakikendeeza kubanga omanyiza omukubira all the time. Ngenda kikendeeza kubanga kinnemya oluusi nennema n'okukola but not in a bad way. I understand when you're missing them. There are moments when kati nze nina ebintu nga okay anti omanyi okay abantu betaaga okutegeera bannaabwe bwe balina. Nkutegeera kintu kikulu nnyo. kati mbadde nkyayogera about I love the fact that never wali ogenze like by the talking about the calling beat manya abantu abasinga bagamba nti bwenkitandika kijja kunnema. I feel like the consistency by being consistent and then never wali nga oli mulongo ngoge otambudde gye watambula. Do you were video calling her? Yeah. Wow. Yeah. Wow. Kubanga na direct. Yeah. Banaga miss such love. Simanya basajja gye balaga. Bala n'omusajja mala 1 week nga temwekubidde nenga mnenga muli mulava. No, kale olaba twebuzabuza. Kale ng'abavubuka. I think ate bw'omukubira ennyo n'agamba mwesibako. Like my head, I'm like, I want to know if you're okay. I want to know if you're good, if you've eaten. You're being too much. I'm like, no. Okay, that is my love language. Okay, that's the issue. But now, I want to go for there's a way they make you, they want you to change. I'm like, man, this is not me. The side change of gambe chamazi. Change of gambe chamazi. Manti. Ye muntu gw'otayinza kukoowa buli kaseera kubanga alina mudu zonna mbimanyi. I know ngoze wandiozaako akoonako bukonyika akaso akyogera bano naye kale katono I won't say the behind thing kyeyangamba but she called me nangamba dodo kimanyi nkaabye naye nga simanyi kinkaabya papa bambi najja n'avugayo Nembugaba them nembuga nice man watching Javier. I know a bit nangele so I can't tell this for why she cried but whatever. Yeah. Mama papa ngomu omubonya mnye nakamba okay nange simanyi bachimbi kola naye atantegera but now I'm going to be a good person. Ologira ngakaba denga wakati wakabide chikonze simanyi. No, I love that man. I love the fact that she's her now you know all her ups and downs or roller coaster situations. I think every time emotions. I think every time bobanga ddala ogamba oyo muntu wo mumanya waba akwetaza list bawo at least ku 10 kolako 7 asa tugasigale era tuli kusonyiwa kwaga asatu kati ebintu byokuba kuba masimu ngabo ogambe this people nange beeraga abavubuka they feel like I don't know yakibateka muti kasi nakunkubira nnyo amasimu because me I'm a celebrity. Yeah. Ndi muyimbi ali sirina nze seriously bookings za. Yeah. Sirina bantu bakuba nnyo ku simu yange okuleka my family yonna ni mukyala wange baana mimi mama baana mukyala. Yeah. Sege kitegeeza obudde bw'ennina obbuwa abasijjate kubanga n'olugoye nga luno wali wakikolako. Wali wakikolako. Kitegeera mayitima. Perfume wali wakikolako. I know, right? Kusegeera n'engatto wali wajja ogimanya ne dressing code yange wali wajja ogimanya. Kati ate ekyenjawulo ekyasukka ebyo byonna balina bye babiisa wa mama ayambadde atya tajja kwambala ejjaketi eno agiddemu n'enkya lwa nsonga eno n'era n'agikuwa zokkala tezinyumye tezimunyumira lwakino nekino kitegeera nenda kwanza nje enjawulo nja kwebaza Katonda nze buli lugoye luntuulako
abamu tebategera fashion yo nze nagamba mujja kuba bulungi anti kakati era lwenakwambaliramu n'olubugo era ojjaga nti ate bannaye wanyumye oba bwe nakwambaliramu ekkanzu ate ojjaga ati kakati ate sekasigala. Fashion is like nga bw'olaba art tolina kitegeera to understand it, but it has a meaning, man. Nene ekirala ddodo ani yakiraalika nti olina okututegeera ennyo kunetegereza otukumu byenda onoonyayo okyeyo si kyameno mbu olina okututegeera ennyo bwe tukutegeera kuba gwe tetukumanyi otukooya tukutegeera naffe tuwe mukyansi kale tukutegeere gweoyagala kutegeera bye twambadde oyagala kutegeera bye tetukutegeera tuleke tuwe mu space, right? And some people they boogera ebyo ebintu nga tamaze kufumiitiriza ndowooza kubanga bw'oyogerako ddodo tamanyi naye naye singa omwami akutereeza ayinza okukuyitaiwa yenna odropyo yonna agigira n'abiflipping nga byonna abyonoona kati kambuuze obadde okyanyonyola about the ATM thing. Do you know that thing is alarming? Abantu tebaagala gaba password but remember watugambako wano omugaba ne Chuga n'atugamba nti by the way simu ya papa wenjagalira I know his password. Then the money bit ekyogambye about the sharing password ya ATM, right? And I just cho batono nnyo abayinza okukikola because era batono bagamba abakazi mu spendinga we overspend. That's number one. Number two, awo mbanda beddala nga nejeko like my obusajja I am no longer like leading in a way like why would I do that? So what? No, me I would say nti katinze unless nga omulimitinga what to spend omugamba this what my management ebintu ebisinga bansomesezza bw'olina okutegeka ebintu ebikwatagana ku mirimu. Okay. Era bwe ziba nga ssente za mirimu tezikola manyanga kubanga katimba ku muti gwange nga nze ate ntudde osegeera naye ffe mama waffe atuyigiriza ekintu kubanga mukazi nkuga enkuliziddwa abakyala bamaama ab'enjawulo naye agamba manya obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Know your responsibility as a man. Kubanga buli lw'odduka obuvunaanyizibwa waliwo ebintu bibiri bw'oba toyina gamba munno sirina. Nice. Abaana abakyala abo abawala bayiya. Yeah, true. By the way, ntegera notegera ye bayiya like olusi lwa toyina nga mayayo toyina. No, ayiya mbongo mangu gwe kyandikubedde ekizibu n'akikutegeeza naga no kati kino tukisale bwe tukati obadde olina wambe. Olukumi ejoyina zibadde nteesa tugitemeeteme mu bwe tukikole bwe tuti. Okay. Oba okategedde. Yes. Ogenda okulaba nga ebyaddala kyekituufu ky'obadde oyagala nga kiviiriddeyo ddala kyaddala. Oba okitegedde. So nga weemenya n'ebintu bingi oleebukana n'ebintu bingi by'otasobola kumalako nabyo. Very true. Kati nze ndi wa mukisa nti buli lwe njogera amazima eri omukyala nti nina 2,000 sinnyanguira obuteereegaleega nnyo. No, n'amanya nti zino zekinawo leero. Okay. Ate bwe mba nnina bw'aba asabye ekintu nnyanguwa actually lwaki okusaba bwe mba nnina era mba omuwa kitegeeza nalwe siina jjattima ya tayina. Kituufu. That's why I also agree with some men baba mbaloza kiba kibimbo zofunyeewo not everything omugamba leero tulinawo zino tuyiye tutya noziteekaawo bwe kiri. Yes. Bwe kiri kati sorry omanyi n'obuko obungi. It's okay. Omanyi since I came like there's a way I feel like you're still fatigued, yeah? Hey, the body is still adjusting. Badde mbonyezebwa nnyo ennaku zino zonna nga your body is adjusting. Ndimu omanyi gye nabadde ndoza tujja kutuukawo yabadde bakyala nti amukyala bw'oba omulina nga mukyala oba omuwala kale gw'oyagala kati kankuba omukazi basobola omukwana ku makya saa 12 ng'afuluma ewaka ne bamukwana ku ssaawa emu ne bamukwana ku ssaawa 2 paka essaawa 10 n'ezo oba kale wayingirira ewaka naye omanyi ekimaking enjawulo gyali ne gwe bagamba nti yalwala akasagazi okamanyi akasagazi kamanyi sleeping around obeeranga ina libido ne gwe bagamba nti yalwala akasagazi singa afuna amukwata obulungi akasagazi kabuze otegedde kubanga lwaki omutegeera obulungi nti otegeera munnange yalwala akasagazi nti kanywere nnyo
ngende wani bampe ekikolo bulungi mirire ng'omusajja kati kitegeeza ne munno bw'omanya muteerewo embeera tuli wano mukubire esimu mukola naye badde wafunye balese juice awo kati anajjukira ddi omuntu adde ayitaawo because already you're in her space in a good way mu bwongo. I understand. Kitegeeza ne lw'otayina era space era gwagirina era agenda gamba nti dodo wange nze buli tubeera tanjuza nkubira nako naga baby kwata omubiri guno gwonna gugwo. Kitegeeza sigenda kusinkana kaana ku kkubo nga kasagala we kati nkakwateko oba kantegeeze nnyo. Ate abavubuka tulina eno embeera twamanyira oba bakayita batya twamanyira nti ogenda buli olunuka oyingira buyingizi mu kitanda olubeeno oyingira kitanda olubeeno oyingira kitanda kati ogenda kusinkana omwana nga muntu woddodo agambireko ku lugyawo nga tuyingira ku balkoni awo nga tuli ku shedi ebi ku mmoroka nga twakafuluma shuga yagamba ogwasembayo awo n'agamba ffe tuyinza ogwolaba tuyinza oka tuli ku highway ne mugamba tupakinge wali nengamba abaffe nagamba you have to create memories. No kati kanguze dodo okuva lwe watandika okusinkana byosinkana zegayi gojja okusinkana akole ekintu nga mind yo tojja kuvaamu. True. Actually agenda kusanyusa. That's why it's always good to adventure. Nga you never forget. Tolabanga ku KFM waliwo zi kamera. Ngoja wansi wa meza. Oyinza okutya. I know wansi wa meza you know gaba kamera eri wano. Wali okozeeko ng'oli ku muzinda uti ng'otwagala kusibula abantu bage bannaye basibute. You people. Nyenza. I know. Nga actually ngowire yagane ngolaba ne show eruddewo. Ebintu byo mbimanyi nnyo. I really understand. Kati yenjawulo eyo ereetera omuntu bingi nti okubanga tatunula bw'ati. Abeera focus ku muntu omu n'ebirala bingi. Kitegeeza ne mukayana mutunulamu mu ebyo ebibadde bibakaluubiriza ne mubitereeza. So for you make sure that, because I know you're someone very understanding man actually. Bwaba nga there's a misunderstanding yangamba you always want to talk about it. That very day. Overnight no gamba tukimala tonight. I love that. Era mba nkyagana ekiggwera era bwe kigaana bisibwa ddala bwennyo nga mpulira nga sinnakimala lwa nsonga nti bagamba andi abaganda bagamba nti ogusula gukuwa empoza nze saagala gusule. I love that. Kuba buli lwe gusula njatandika ojiira atandika n'ofuna ebirala. Era bwe twesobyanke nkusanga ku muzindaalo. Nogamba nkulinze tukimira yammwe wali. Noimira nogamba by the way I'm waiting for you. I started even blushing. Do you know like babakazi buba butu butono nnyo. I even started blushing ankulengera eri, and that's a wow moment for me. I'm like wow. Ate n'ekyanze era tuba tukikola naye mba nkitegeeza. Waliwo aba pretending by the way. True. Nkubuulira ekitegere dodo. Okuba n'omuntu ng'akwagala ennaku zino ng'akwagala 100% kiri rare. Many people don't love. Balina bye balowoozaako birala. Ajja nga alina hidden agenda ye. So I always tell people if you get true love, embrace it. Era abantu omusanga ng'ayagala apo yeeno bweti ng'ajagala pieno ng'abyagala era n'ebula mu nnyumba. You can't even bond. Nene kati nze wange nze mutawaanya nnyo kubanga every time abaira mutawaanya n'ozuga nze mutawaanya. Watching attention n'agidda ku ggwe. Agimpa attention yange. And I love the fact that mubeera mwenna everywhere. Umanyi ndabeerako with such a partner. Edda era up to now mulowoozaako. But they are moving on. Naye that is we moved muna byagaana bituuka ne bigaana but taliimu olwasahaba. Nange nagana because he's a charmer. Because what? He's a charmer. Ne malaga. Nesanga asagala ku ekamukwano. Bambi jogire. But I love the fact that yali another type of love nga mutambula mwenna everywhere you're together nga bamanya Amos lero wa sugar lwacho liweka sugar aliwa, you know that kind of stuff. Nabigana so bwe byagenda I think
detaching from him and accepting the way techali changu. But up now I still crave for that type of love of I want to be nzo omuntu ayagala okwogera n'omuntu kwenjagala every day. Mutumireko omugambe gyali. Simbaako bajja kunjira amazzi. Amosiva tontega. No, he's married now, you know. Yeah. But for you, are you seeing someone? No, I'm not. Why? Atembalaba. Sugar yanga bajja kunyonyeza abo lugabe. No, I'm very honest with you. I'm not seeing anyone. And the reason is first of all, I don't think I can be loved the way I want to be loved. That's number one. Number two, I'm like, look at this idiot. Number three, but you're kunkwana. I come off as Anti kakatira enjawulo eri wano, to be honest, is to get someone who understands nga entegeera kikulu. Gaina brains. Entegeera kikulu. But can you teach a man how to love them? No, asobola okujja nga ali wano. But can you teach a man how to love them according to you? Amusajja not adjusting. No. Because nkugambye kuba tetwakulira wamu tetwazaalibwa wamu. Kakati enjawulo ebeerawo. Ngenda kugeza ku wange ayina byayagala nina byenjagala oba bwe mbirowooza. Yeah. Nga naye omanye n'obulamu tubulabanga ababulabira mu firimu naye nga si bwe biri. Yeah. Omuntu abuukako mu bbanga nga omuntu alina kutambula. True. Mulaavu kasita ogiteekamu eya firimu nalaba pango kasayo bamukola bwe bati ejjeeyo gitambuzeeko. Kati ekyokubiri kyekikyogambe nti bakutya. Bantya. They think everyone has something to say. But I'm expensive. I can't be alone. It's impossible. I can't be single. They think I'm going to say no. They say. Abaana b'olugabe bambi batuyambe. Muli ludda wa. Anyway, another thing. I have an issue. Nga siwayiza abasajja bokaboka. Wana olina ensonyi. Genze eri omusajja wo simu. Naye sugar kankomanyi sugar. Mutyaba kye yakoze muganda wo Mutyaba yatadde wala akameza wakati ne fruits. Naye mukama ate ne kyasambadde na mini ntaddeko ne piro. Mulire buba banange datika bbiri nga muta. Meanwhile singa omanyi ebigambo bya ng'ambe eno gende ate yakashuga ena byewalisa musajjawo. Talina byalaba. Never wear more latanda bagenze eri. So, for me, like I am picky. And I want the thing to go nechichaganye banange nyoma. Which is a very bad thing, by the way, I know. Okubeera picky. Anti kati mukubeera picky. Okay, yeah, chisinga, but mukubeera picky. Maybe Menze nange kyantawanya. The right people. Anze kyantawanya nga ntuuka n'okugambako nagambanga n'ekeyo ne bagamba wabula ekituufu mbabulire omukazi alina okujja alina okunsasula. Right? Dange bwembeera nga omusajja alina. Agamba alina okunsasula. N'ayitawo bonna Bamutyaba n'abawa. Amakazi. Naye omukwano muzibu nnyo. Omuntu ajja nakuba ekigo. Nga ne byewayogera tebitegeera. Ne bakujjukira nga kati waliwo gwomanyi mukwano gwange like yali ayagala nnyo abakwala beeru. Okuva edda ng'ayagala hafu mu kyota nga mumanyi. Ayagala afuna omwana. Naye we yafuna nagamba what happened? Yagamba mwana wange toyogera tubiveeko. I don't know what happened but nagenda okulaba nga I think it was yagamba oba bwali buto. It was just a chibi fantasy. Because bampa headache. Neshira bafe katika abasajja abaganda. So I left nengamba okay. Neshira abasajja kati ngaffe. Okimanyi obeera n'omuntu ng'alina n'omukisa gwa ssente. Ekyo bakyogerako nnyo. Ng'omuntu alina omukisa. Omukisa gwa ssente. Nga ne bw'oba naye kugamba nga nekyayogera kivaamu omukisa. Lwaki kivaamu omukisa? Kuba kirimu omukwano guli pure love. So Cynthia alina omukisa nti yaloga oba ki naye olwa amaanyi ago gaconnectinga ne gakola enjawulo. You know some people they don't know nti buliwo abantu katono nnyo abantu bazannya sex. Emyeyo giconnectinga singa gyosanga temwagala namwe nakitegeeza mubeera awo. Nezigamba nga mukwataga. Kubanga sex is spiritual. Byonna bivaamu ebirungi. Kubanga bimukola biba birungi. Kati lastly nga tugenda kusiibula kulika ye Dar es Salaam. Yeah.
ne bakukulisayo never okwebaka. Meanwhile, at 1 a.m. I'm serious, nali ku social media minding my business nengamba ati nenga naye twajiddwa kapeeno no naye wannaye genda tusuzanga tuliwe tuti I kept on I'm like wow, but welcome back. How was it? Checha kuchukutute. Yeah, I'm releasing an EP. Soon, how many songs already on the EP? Kuliko 6-7. Okay. But another song, it's our song. It's called Togwawo. 31st thing. That's the one you're going to launch on that day. Yeah, it's going to be out there. Buli muntu agenda kubanga alusanga buli wamu wonna buli wamu weluli. Nice. Then the EP also naye gena kera chechimu. It's called the EP. It's called okay. EP it was smooth. Ngera bowuli. Alright. Smooth. Kuli enyimba nga ezo Togwawo kuliko enyimba nyingi. Yeah, niyo twakolako challenge. Nkutidde. Yeah, I remember. I went there okukola nekirala okongeza ndi mu kugezaako okwongera okugaziya akatale kange that side. Because that time wali Nairobi, right? Nali Nairobi, nali Rwanda, mbadde nye Dar es Salaam. Kati wazeda lwaki mbeera nye Dar es Salaam? Nkonekitinzeewo nnyo n'abantu bangi. Ate abampane ku bulimu bungi ku Zanzibar kola bitya. Lovely. Nekirala meeting abantu bangi nnyo abanyamba mu music industry okulaba nga nengera yeah. Bagamba omuntu wosekula ennyo bwoti sekulawo paka nga waleesa amazzi olemezaawo mpaka kubanga Dar es Salaam nene eyinza okuba nene Dar es Salaam nga Tanzania Dar es Salaam yokka nene kitegeeza erimu abantu bangi abawuza music ate abamanyi music ate nze njagala kuguza music all over tebala nyimba mu nyimba zino nyimba oluzungu nyimba oluswahili nyimba oluganda nyimba olukongo nyimba French Yep, kati kino banansonyiwa mama ajja kunsonyiwa buli omu gwe ndowooza yewe bannafu nga gwe bwolowoola tetukulinaako buzibu bw'oyinza okuba nga gondowooleze nakigalala nga beera n'endowoozakyabugagga bwo adduse byawukanye ate gwe era ojja kugamba nti no totulaba ng'omwana wo nze asula ogambe nga gwe oli musajja ogamba Amos nga simuulya nga girlfriend wo nze favorite we ngera ndi kirooto kye naye enjawulo ng'eri emu nti lwakuba nti nabuukingibwa dda naye nga singa mbadde siri singa nkugulubya ogamba tomumanyi naye nga aliwo abamanyi tewetagana kumanya balala bamanyi kakati si kyatteeka nti nno olina okumanya kyaba olina okumanya bw'oba tomumanyiza si lutalo okola percentage ki ku Uganda ekyo nakyo kikulu right otugasa ki kubanga oyinza okugamba nti bakubala ku millions eka ziri 5 oba tuli eyo nga tebakubala nakubala kitegeeza tokola yadde makulu kwe percentage bwogera ng'oli bizi oyogera kakati kyembudde ngamba nti ku millions and millions tewali wano mu Uganda agirina nti alina half of abawagizi abo taliiwo just tuli awo twefumbafumbamu kubana avaayo omunagandiza enkubye biliyoni okitegeera nti njikubyeyo abawagizi awo nga mumanya tetuufu okitegeera bagende mu statics ezoogera mu Africa ku bayimbi abasinga balabe bannaabwe bakoze batya ate nga byonna ebyo abantu kati babimanyi bagula abawagizi kola bingi tomatiza abantu beera real. I love the fact that actually you're selling our music and your talent out there because recently because I was with we were working on a project with Ali Kiba. Wow, Ali Kiba, I love Ali Kiba. Ne projects nyingi ezitafuluma the other time naye nga twanga boba manyi branding that side tulina with Mario the Gundi. No, Mario wa Tanzania. Tulina nina projects zinali nkola with all best producers in Tanzania bonna basinga lovely top S6x nina that is Diamond Platinum's national producer kati abalala balumye emitwe nfulo okuba obeera lunaku n'osiba kubanga nze mbadde lunaku nsiiba naye n'omukulu Diamond tuyita wana akolera mu studio enkolera mu studio bwe nvaamu addamu binziramu tuyisinganya bwe tuti okitegeera kitegeeza kyangu nnyo nnyo gwe tomanyi kyangu nnyo nnyo ate tera tebamanyi ebiri munda naye abajja bagoya Amos Lovinz bakimanyi because I'm man of
siri muntu ababayika na sisulawo ndeeta ekintu ng'ekyo okiwulira kirungi ng'era okuva mu enfaanana ekifaananyi na buli kimu and music omulungi tafeedinga era n'obajjukiza alina abawagizi ina fan base it keeps growing like talina kujja mu face yakugamba nti by the way be bano no talina kola team good me I love his voice, I love his style of music. Even though I love the fact that you're still pushing whatever you're pushing, even though up now people are saying, "Man, I get industry good ones, good ones." But me, I love the fact that you're still pushing. Fekati ekirungi kye tulina tufanye ku bantu baffe kubanga nze nagambye enswalira era nswala ate kukula n'okuzibwa byanjawulo tojja kunsanga nga nina omuwagizi wange mumalako emirembe. Era ne wananvuma kyanvumye nja kuddayo neenoonya ekitereezi. True. Kuba ekyenjawulo me I have a good woman. Ali understanding gyendi. Ategera brand ye. Fati yekasa ategera brand yange. Mwabasigadde. Bingi nnyo byomutalaba ne byemutalaba. Tojja kumpulira nga nkola era weeteetagisidde. Era buli byenjawulo kati nga bwe tuzze wano. You can tell them. Tuzze wano nga ne buli kiina okwogerebwako toyogera kino ayite wano yita wano. Era kyobala nange mubuuza ne mugamba mubuuze eki. Abalala bagiyita bannayuganda just abantu bagajogo bagiyita EPK ey'omuyimbi nga tanajja kutuula wano erina okuba nga yatuuse dda ewa ebyo byonna they call agenda kutuula atya nkitegeera bwekiti ayina kino yakola kino ne kino kutegeera balwakoba obinnyonnyola atayimanya atuula mu mmotoka n'agamba nti byogera tobitegeera kuba ye takuwulidde kyokka ate ng'omwana we akuwulira ne bbaawe asiiba ku nnyimba zo kituufu ate obeekoza even his music muzikolerako ebintu ebyekiro maybe making songs bano bamutyaba yandibadde ampaayine ku ssente akayimba kakazanya mu background ngali bize baŋŋamba njokya akwokyeyo because music wamukozesa in the background. But thank you so much, Amos. And it's my pleasure. Keep the love burning, keep the music burning, keep being positive. I love your personality. I love the personality. Getting a humble guy is the way to go. Yeah, thank you very much. Thank you. I'm also stubborn, so I think I need a man who is a bit laid back. I know. But thank you so much, But thank you for accepting me in your life too. Because it's not easy. Okubanga omuntu acceptinga ever. True. Wandibadde ogamba no choosing abalala. Not because of mama, but because of no gama. Amos. No, let's work with Amos. Mpola tujja kugenda tupikinga mpola. When I put sugar nagamba ngina kujala ne papa mumanyi because nja mujja ka sisobola nakugana sugar. But nedda nenga neyanza nnyo okubeera wana again. Nga the other time ate buli lwe tujja nga waliwo kye tweyongerako keeps going. First banaye tulindira akayimba bakayita Togwawo. It's a duet, right? With you. Baby wange Togwawo sikuvuyika nokwa ajja kunsiba. Thank you, Amos. Okay.